UPDF Army Council etudde neeronda ababaka abagenda okukiikirira ejje erya UPDF mu Parliament. Era nga bano bamaze okubeera nga balondebwa ebbombo nga Museveni abaddeyo butereevu, so nga ate mu bbanga eriise emabega mu ssaawa entonotono eziise emabega oba mu nnaku entonotono, Gen. Muhoozi abadde ayogerwako nga omu ku abo abeegwanyiza okubeera mu Palamenti nga bakiikirira ejje erya UPDF newankubadde munnange ate ebivuddeyo kirabika ndowooza yamaze n'abiggyamu enta, naye nga bwe kiri nti munnange ewali omukka tewabula muliro, kirabika ndowooza yalemeseddwa bulemesebwa ng'omululu ndowooza baagumulangidde nti owange onuufuka mulungi omu, kubanga jjukira nti ono okuba yayingira amagye mu 1999 abadde akuzibwa ng'ekitooke. Nti oyinza okugamba nti abadde aseereza ligenda mugga, kakati abadde asuubirwa nga sinabakubira nga nkuwa abalondeddwa ebbombo wali ku headquarters, naye nga ne Muhoozi abadde asuubirwa okuba nti y'omu ku abo abayinza okubeera nga balondebwa, abandi badde balondebwa. Muhoozi Kainerugaba ono Chief of Defence Forces abadde asuubirwa okubeera nti naye yeesogga Palamenti era ng'ensonga zaabwe babadde bazitaddewo nti ono bw'ayingira mu Palamenti asuubirwa okubeera nga agumya oba strengtheninga influence ya Palamenti mu Palamenti oba mu legislative affairs, era nga basuubira okuba nti nno okukubagatta ne ensonga za national security, tisinga Muhoozi aba ayingidde Palamenti, defense policy nayo ebeera egenda kubanga ebeera gguluggulu wamu ne regional stability. Kwegamba ng'ensonga baziwadde nga basuubira okuba nti ndowooza kwagenda okubeera nga yeesigamu okuba nti bakakasa nti ddala kituufu Muhoozi yandibadde abeera mu Palamenti. Kakati mbu experience mbu okukosa ne national presence mu Palamenti mbu ebadde esuubirwa okubeera nga eshapinga legislative okukosa ne security landscape eya Uganda mu myaka egijja. Sajja bannange beewa relevance mbwe bena abadde asuubira okubeera nga abikola Muhoozi mu Palamenti babadde bapalapalanye okubanga bamuyisawo. Kakati munnange Army Council eno nga erimu bammemba aba High Command aba UPDF wamu ne senior UPDF officers, bwe batyo baatudde dda wali ku Land Forces Headquarters ebbombo town, era ne balonda ba MP mu Palamenti. Commander in Chief, Chief of Defence Forces Gen. Museveni Tibuhaburwa naye abaddeyo butereevu. Kakati olwo nga balina okulonda ba MP 10 balambirira, abasajja 7 abakyala 3, era nga bano mu Palamenti y'11 babaddeyo nnyo, omubadde ababaka 506. Kale abakyala 3 be baawangulayo ebifo. Kigambibwa okuba nti UPDF baba 10, nti ba youth babeera 5, ba MPs for PWDs babeera 5, ba MPs for workers nabo babeera 5, MPs for elder bebityo. Kati babaayo mu Palamenti baba balina okubaayo ng'oggyeko bano ffe betumanyi betulonda eno. Kakati biki ebibaddeyo?
mu parliament nga amene mu eri ku headquarters za UPDF Bombo biki ebibaddeyo General Museveni abaddeyo butereevu kyenyinza okukakasa terinnya lya Muhoozi sirirabye mu ndowooza so nga ate naye abaddeyo kakati munange tuli Kampala butereevu General Museveni lunaku lwa kusatu ono yawuumye omutwe oba yakulembeddemu ya presidence mu lutuula olwa Army Council wali Bombo Military Barracks era nga eno Uganda People's Defence Forces balonze abakulembeze abapya mu parliament eya Uganda kakati meeting eno ngabe nkutegeeza nti Museveni kennyini yagibaddemu yagiwumyemu omutwe mu capacity ye nga commander in chief of the armed forces wabaddeyo ne ba chief of defence forces abaddeyo Muhoozi Kainerugaba ekitegeeza nti munnange ensonga ebadde nkulu nnyo eraga obusonga bw'enkulu exercise ebadde erina okubaawo era obukulu bwayo ti abo bonna babadde balina okubeera nga babeerayo kakati Army Council ya UPDF eno nga top decision making organ bebasalawo ekyenkomeredde bwe bati munnange bamaze okubeera nga baconductinga elections balonze okusobola okubeera nga bikirambikibwa mu ssemateeka bajjuza slots eza army members mu parliament kakati bigenze okuggwa mu kulonda era officers 10 babadde balondeddwa era nga bano munnange be balindiridde okubeera nga balayizibwa mu parliament kale bano mu bufunze Deputy Chief of Defence Forces Lieutenant General Sam Okiding okukosa ne Chief Executive Officer owa National Executive Committee NEC Lieutenant General Sam Mugira beba mukwabo abalondeddwa era nga Lieutenant General Sam Kavuma naye alondeddwa kati mu bufunze babona abalondeddwa utakuluyisa be balondeddwa asooka Lieutenant General Okiding afunye obululu 346 kwa wangulidde okukosa Kano Silvia Meme 314 Kano Knight Ekiriza 307 Lieutenant General James Mugira 303 Lieutenant General Sam Kavuma 208 Brigadier David Gonyi 266 Major General Henry Masiko 266 Kano Victor Nekesa 266 Major General James Kinalwa 241 Brigadier Joseph Semwanga 198 bonna buli omu kubulidde bwafunye obululu kwayitiddewo kati Kano Silvia Meme nga current isaawa eno akolanga brigade operations and training officer owa military police ate nga Major General James Kinalwa ono akola ne joint staff human resource akola ne joint staff human resource management ono wansi wa constitution UPDF erina okubanga etulaga ebifo ebyo era nga bakakasa nti ejje likiikirirwa mu parliament naddala ku defense security and national sovereignty era nga munnange kiba kitegeeza nti babeera balina okubeerawo okukakasa civilian oversight naye muganda gwange abasajja abali badde bakola nga bakalabalabe omulimu gwe basinga okukola gwa kututta na kutukuba gwe mulimu gwe basinga balinga bagamba nti nno ensi gye bajjamu bannansi babasanga bamputtu bannange bagwira nga mutusobedde kakati munnange nga bamaze okubeera nga badikiriringa results ezaabo abalondeddwa abapya ba MP abakiikirira okukiikirira amagye mu parliament basuubira okubeera nga
essaawa yonna mu paalamenti bagenda kufuna okulayizibwa, oluvannyuma batandike okubeera nga bakakkalabya emirimu gyabwe. Ebyo bannange nga bw'obiwulira awo bye bibadde mu kulonda sayidi z'ebbombo wali nga olukiiko olusinga obunene mu paalamenti bwe lutyo lutudde ne lusalawo nti abo be balusindikira mu paalamenti amekanso bwetyo beesazeewo. Okay, katubasabire munnange akaabwe ko tebakakwata kabeera kaalaali bakakirira bwe batyo, oba nako bakakwatamu kubanga bano si bangu bo si bangu.